waseta high nkwetaaga ku video eno oyina kyotamanyi neetaagako baasa akoledde mu ssomero okumala emyaka 20 bweddu omukulu gwe bayita Lumu Charles baasa waseta high bakuyita Lumu Charles bossa nkwetaaga ku video eno etubeke ensonga zitwogera zitumaliriza olwaliro kubanga waliwo ensonga ezaagaana okuggwa nga ne mpapula za muri Uganda baagaana kyogerako omwami ono yenna mbanye mutegeeze ku simu ye nti kamiko ali akwetaaga oyo bayita Lumu Charles bossa baasa waseta high okumala emyaka 20 mwetanga na ujisimu fungize wepone mukama we muyingo mwetaaga nanyini masomero ga seta high oyo mwami mwetaaga wano kubanga ngenda kukola Ensasage wano ku internet olwale mugenda kutya mwami gwe kwetaaga ano Lumu Charles bossa ngoli baasa wa masomero aga seta high nkwetaaga wano ngenda kukola Ensasage ku internet wano lwaleero so mbazo kubategeeza ku muyizo okumpitira yo seti bahabura utabasema mtano wakali sede tamzizide sanga bisibe nkwetaaga ku video yeno so ina kubulawo mukazi wo Janet Kimbabazi as a must mutabani wa mwe muhozi kanyirupama muhozi laga mbanyinte ali under detention mwamu groundinga era jali information je tufuna tekwatagana nengera kujamba nyongere mu katono kale simanyo bakusimo kwale bali ku TV muhozi kanyirugaba nawe ukota ku video wadole grounded mainda baganti abazadde ba groundinga abana so muhozi ali under house arrest ali grounded mu upright ye ba mu groundinga Jovura temukyamula mu public mweta ku video eno kubanga mwetaaga n'ensonga zenjala mutegeeza ya mpozi nja kwetaaga abazadde ba seta high mwenna for 20 years abale bayina y'abaana betaaga mpozi n'abaana mwenna abayinza okubanga mugenda kula information to be surprised njala betaaga ku information eno malo okulaba njagala ko alida ko malo okulaba njagala kuba nayo gana mwana bali mu diaspora whatsoever owagira kibiina ki nkwagala ku video eno kubanga nabagabe bintu bingi nnyo nga muloza nsaaga njala boa information mugitegere bulungi nnyo tuvewa otugende linda ko mara okulaba abantu beneetaaga no ku video oluso njala okwetaaga ko mwenna abantu abakolera mu kibuga Kampala abantu mwenna batambulira bufo ebisanyukibwamu namwe mbetaaga na information yammwe njala mugitegere bulungi nnyo musoke mutegere kyekigenda maaso mu Uganda. Alright, ndoza kantandike nakalowoozo kalero ndyoke ngende ku video ntuufu nga bwe nagitadde kwena ndikitandise. Alright, nga sinagenda kalowoozo kalero ndowooza kansoke mpisewo obubaka buno bannange munansonyiwa tekiba kya buli azaamaanya. Nga bwe navudde nenkola video ku lunaku olwarakusatu nebaza abantu bona abadde mu nsonga z'okuba nti balwanya entale ez'okulaba nga tutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buti onjera kubaza n'abantu bano kabadde kakodyo basembyayo kambi baze mbayise mu watu tugende maaso njagala kwebaza waliwo munnaffe akola emirimu gino ku TikTok gwe bayita Ekili the man owa Lumbuye juniors ne ttiimu yo yonna yonna abeera ku platform zo ez'enjawulo ne wobeera wonna mwe bali nnyo okukolera ddala mulimu gw'amaanyi okuba nti mwetabe mu lutalo lw'okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekili the man owa Lumbuye juniors ku TikTok we bali kukola mulimu ogwo kuliko muganda wange ye ngali ku ground eyekolera music analyst ne mutumiddeko yabali kukola mulimu ogwo wepona aballa abali abakola mulimu ogwo bwe ngende mu Ngereza mwenna sijja kumenya mannya kubanga Abungereza ebyokwerinda bya wamu si birungi nnyo tumagala kwogera mannya gammwe so mwena abantu ab'Abungereza mbulamusizaako abali mu struggle ey'okulaba nga Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi namwe mwenna mbulamusizaako bwe ngendako mu ggwanga ery'Amerika njala kwebaza abantu bano wammanga musajja wa Kabaka Nsubuga Massachusetts nkulamusizaako we bali kulwana ntalo nakwekalakaasa noleka emirimu gyo n'ogenda omuzaana wa Kabaka Naluwa Mafiona nawe nkulamusizaako mwannyinaze we bali kulwana ntalo then kuliko omusajja wa Kabaka Sembatya John kuliko ne ba Twitter warriors n'omuzaana wa Kabaka omukyala gwe bayita Gino n'abalala mwenna abali mu group eno bese abatayagadde kwogera mannya gammwe for security reasons mwenna mwe bali kulwana ntalo mpozi n'abalala bali ku ground mpozi buba buli azaamaanyi obutebaza group endala eri invisible waliwo group eri invisible njagala gyebaza njala okwebaza abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mwenna abagenda ku nsozi ne mukuma ebyoto ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ne mugenda ne musiiba ne mugenda ne mukola buli kimu ekisoboka okuba nti mukyali ku nsonga za Buganda mbaagala nnyo mbatumiddeko namwe mwalwana entalo bona abadde bakumanga ebyoto abagenda mu ntabaalo buli mbuga yonna gy'ogendako oba gy'obadde ogendako ng'oli mutabaazi olwanira Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'okulwanyisa emirimu emikyamu gyonna gye badde gimwetoolodde nabo bennyini adde bamukolako effujjo
nga bwe bakola ebintu omu bibakyankalanako kale namwe batumiddeko mubali kulwana mwenna abadde bagenda ne mukuma ebyoto ne mugenda mu mbuga ez'enjawulo ne mugenda mukola ensonga ezo namwe batumiddeko mwenna mbaagala nnyo kale awo tuvuddewo. Alright, kanyende kalowoozo kaalyo. Akalowoozo kaalero kagenda eri buli munnayuganda yenna w'oli ng'olina ekirowoozo ekigamba nti ekimala okwaba obukunnemye njagala ate binyika mu nsuwa ngende nnoonyeko 10 mu nsi ezisinga ku Uganda. Ne bw'onooba ogenze ku muliraano Kenya, Tanzania oba mu Africa oba mu Europe oba mu Asia oba mu Middle East, kati akalowoozo kaalyo kako njagala n'abazadde mukatuleko bulungi mukawulirize bulungi buli mukamukwatako era njagala mutegeere kye bayita obumalirivu n'okuba nti mulina okuba nti musibira entanda abaana bammwe bavemu ekyekyo. Nkajje nno mu lufumo oba mu lugero olugamba nti ensibambi edibya mutere. Ensibambi edibya mutere kinnyonnyolwa kitya nti gwe gy'okoma okuba nti ebintu engeri gy'obikolamu tebiwa makulu kitegeeza n'agenda obbiraba tajja bigula. Gy'okoma okusiba ekintu ky'ogenda otuna n'okisa obubi oba n'okireka nga kiri awo nagalaale kiba kitegeeza nti naawe abadde agenda okigula oba baganda agenda okikozesa kitegeeza togenda kikozesa bulungi ojja kutuuka nga tekikyalina mugaso eri bantu. Kwe kunnyonnyola okutonotono kuba sina budde nabutono. Kati mu kalowoozo ka leero gwe muzadde ali eyo ng'olina abaana wabazaala ng'obadde gwe taata gwe maama oba gwe maama gwe taata buli kimu nga newankubadde nti mukyali mwenna muli bafumbo nga musajja wo waali omukazi wo waali mulina ekizibu kimu muzaala abaana ne mbaagala nnyo ne musukka ne mbakuza ebyegyo to the extent ne mutandika okubaga nti mommy's boy oba mommy's girl. Ebigambo ebyo birungi nnyo biwulira naye ate bibi nnyo kubanga abaana babamu basimidde entaana y'oku nsi nga bakyalaba betuyita engalo bunane. Kati gwe omuntu ali eyo gye naagala okujja okukola ng'olya Uganda ekulemye njagala kugamba nti Uganda bwe banga ekulemye nga walimu mommy's boy walimu daddy's girl nga era oli ngalo bunani toyagala kukola togeza n'okwata essente zo n'oziteekamu nti osaba visa kujja mu diaspora. Kebere Kenya, kebere Tanzania, kebere Europe, kebere Middle East, kebere America totawaana kubanga ngalo binani teri agenda kwagala. Ene kisookera ddala mu diaspora tukozesa mutwe na budde. Nkiddamu mu diaspora bakozesa mutwe na budde. Gwe gy'onooga nti ogenda kukola ebintu by'obikola ku peesiyo oswadde. Nsibambi edibya mutere kantandika bulungi akalowoozo kaalero tulyoke tugende mu maaso. Mwana muwala mwana mulenzi ali eyo gwe ng'osuubira nti ogenda kujja mu diaspora nga Uganda yakulema bwebanga Uganda okwammwe ekuleme bulungi nnyo ng'ekulemye olw'ebintu bino bye ngenda okukugamba no wano wammanga totegana n'oteekamu ssente zo bw'onoonya visa kujja mu diaspora kunoonya ssente. Nkiddamu ebintu bye ngenda okumenya wammanga wano bakalowoozo bw'obanga obirina ng'ate olina ekirowoozo ekijja mu diaspora nkosaba bulungi wummuze engalabyo ssente zo genda ozigulemu emmwanyi za korona ogende ku kibanja kya jjajjaawo osimbe emmwanyi zo olinde ez'okunooga nga sizoni etuuse. Ntandise bwenti. Kale bwetyo ffenna bwe tuva mu nsi ezawaabwe tutambula ne tujja okunoonya ekyo ekigulira abagaliddi baffe ffenna gye tuba tugenze. Naye tusanga okusoomozebwa kungi nnyo abamu ke tutasobola kwogera okuggyako ffe abajja ne tulasananga abaana bako okujja obabulira ensonga zino ze tuba tusanze nammwe ne mugabanako. Naye bw'otyo njala bategeeza ng'omwana w'obuwala n'obulenzi ng'oli mu Uganda naye ng'onoonya ekkubo erikufulumya kyandibadde kirungi nnyo oba ng'omanya nti ebintu bino byengenda okwogera wansi wano tobirina bw'oba obirina sibyaleeka totegana kuteekamu ssente zo. Manya bino wammanga nga tonnayagala kufuna visa kujja mu diaspora. Ekisooka bw'obanga oli munafulugojamye totegana n'okukwata ssente bw'osaba visa. Bw'obanga oli munafulugojamye togeza n'osaba visa ng'ojja mu diaspora. Ng'oli munafulugojamye togeza n'osaba visa ng'ojja mu diaspora eno wagenda kuba wakulemye. Bw'oba olimu engalo empanvu kye tuyita omubbi ng'oli mubbi totegana n'okujja mu diaspora. Sigale ewa jjajjaawo, sigale ewa nnyoko, otwale ebintu byabwe obifunemu kyoyagala obikozesa. Otherwise bw'oba oli mubbi mu diaspora togeza n'ojja. Nkiddamu obubbi obusibe ku nkondo nga tonayo nasenze kufuna visa. Kubanga eno record eno bw'okasi tojja mu diaspora n'oyingira mu system ne bakwata musango obubbi bwonna kitegeeza na buli kimu ky'oba kyagendera kiba kifudde. Tolina w'osobola kufuna mulimu ng'olimu obubbi. Nkiddamu okwebaka emboleera mu diaspora okwebaka twebaka mu ssaawa. Omuntu yenna ng'osuubira okuba nti gwewebaka ng'eyazimba ng'okyaliwo mu Uganda ng'osuubira okulinnya nnyo okujja mu diaspora. Ebintu by'okwebaka ne bwe yazimba mu diaspora tebiriiyo. Tukolera mu budde
ate tomanya diro n'okola nga bakukyusiza ku shift mukama ujja abayagala okole tobakira mbudde tukoda mbudde tukozesa mutwe gwaffe ne kasitono nga tegwenda kwe bakambolera okusaba visa ngo jja mu diaspora kulekeeyo ototulo tuleke wammwe kubanga ne mu diaspora okoba katulina kutonokola kwa kusinga obungi ekyo nakyo ekigambye bw'obanga gwe ku ssomero gwe watuukanga leeti nga ne mu Uganda obadde okola nga bakusigoba ku mulimu wakutuuka leeti mu diaspora tutegana kukwata visa mbojja time keeping is the key factor. If you ever at school you are coming late, please don't waste your time to get visa to come to Europe or to go to America, because time keeping is money and money is time. Bwanga gwe tokwata budde ngira tumanjira kwata budde tutegena kusaba sente kukola visa mbojja mu diaspora ekyo kiveeko umuze ngalabiyo ngenze maaso siba obunafu bwo nawe tutegeeza n'osaba visa ng'oli munafu totegera n'osaba visa sigala woli busibe ku nkondo gwe bayita mamizi boy gwe bayita daddies girl totegana kujja mu diaspora sigala ne mami wo ne taata wo obanga bakukuza ekitigi kati feno mu diaspora tebera kitigi teri sengawo teri mukoddomi wo teri maama wo teri muganda wo teri ani sigaze ekitigi kyo otigike ewammwe mu diaspora teri mukoddomi wo eno watukoze n'okulya tolya bwoba tokoze tolina wogenda sula eno tutambulira ku bills bwoba tosobola kusasula bills nga tosobola kukola sigale wanyoko sigale wakitaawo ayo bitigi bye mumberekere wajjajja wammwe so mamizi boy ne daddies boy simaite bangamba ko nja kulopewa mami sigale wammwe nti wali kulopewa mami ene bintu bibiri either kulopewa boss wo ewalandi road oba mbobuyinza ng'okoze fujjo toyagala kola bajja kufulumya osire ku street soka webuze goza ati ensikula akulanye zirimba failures basula ku street goza siba nansi because kasita wejja mu system ntinze ndi munafunyo sagala kola ogenda kumaliza ngo osula ku kubo kubanga ennyumba siza jjajjawo ennyumba z'abantu bazagala mu sente gwe nawe bamizi bwe ne daddies gawo tolinya nnyo togeza sikulaba mu diaspora kano ke kasembayo bwoba omanyi nti gwe mu bulamu bwo omuntu bwakunyiiza katono ovaako ebikondo n'olwana n'ofunye eŋŋoomi mwana mulenzi bwobanga gw'omanyi okulwana wasikira kusikira okuva ku jjajja wasengawo mukwano gwa ssengawo okulwana kuveeko nti balwana mu diaspora essimu egi esobola okukutikisa n'odda ku nnyonyi essimu egi esobola okukuteekesa mu kkomera obulamu bwonna eno mu diaspora tebalwana nkiddamu kembere mu Middle East kebere ludda wa the moment you open a war over fight please oba ogenze eno kulwana kukusibe ku nkondo wali ng'ogenda okujja mu diaspora eno ku diaspora tebalwana any misunderstanding between you and someone else either you call police yebatawuluza so sigwe simeze nakulanya akanyama simeze tebangambako nze nkuba bajja kusiba n'ebisumuluzo bibwogonye bitwale nkiddamu unnecessary fighting mu diaspora tekikola era bajja kusiba bakutikke baddeewa mu fujjo ntibakolerayo fujjo ekisembayo okunywa kukkirizibwa naye okunywa n'ovuga okunywa n'otumbula TV radio wano wamalako emirembe ojja kifuwa ng'okizza munda bino mbeera mu mizigo gy'ekampala gitaatuuka n'oleeta omukazi ewaka ne muyimba oluyimba lw'eggwanga constitution ne muzibikkula n'oleekana no bajja kufumya mu nyumba nga nabo gisimufungize mu diaspora teri simwe kulekanya ufa simwe kulekanya TV simwe mu nyodo mu kubendulu bajja bakwata babasibe babateke ku nyoji somo kitegedde bulungi ke karozo kali before nga tondalinnya kujja mu diaspora wegendereze nyembeera za muze mujje Kampala eno bakuteeka mu line notegera mateeka kyeki ekirala before nga tondalinnya nyonyi Bobby's Mami's boy uliriza bine bigambo mu diaspora yonna omukazi ye overall manager owa buli kimu nkiddamu before nga tonnalinnya nnyonyi omukazi ye overall wa buli kimu era amateeka mu nsi zonna agasinga obungi mu nsi ezikulaakulanye abakazi bekibe ba chief controller bino omuwoza omukazi tanfuga bajja kufuga bino omuwoza musimanyi mpangisa ennyumba bajja kukufulumyamu omukazi agisigalemu bino muwoza nti okuba omukazi ojja mukuba oluyolu ojja kwejusa lwaki olumukubye eno tebakuba bisolo tebakuba baana
tebakola ki kati gwalwano ine fujjo okuba bakazi simanyo nyomwe ino kolota no gangayira kimanye nti no jojaje mujogera abakazi mu Uganda eno mu diaspora tebajoga bakazi omukazi overall chief ya controlling amateeka buli wamu mujenga mukimanyi nti akajanja akamwa kasumagize yali amateeka gali mu Uganda n'ebiragire biwomu sibiri mu diaspora across the world ojja funa obuzibu ke kaloozo ka leero nkagaddewo ngenze ku kigula lujji okay kale bulamusiza nnyo omulundi ogwokubiri ngenda ku kigula lujji njuke ntandika video eyaliro mu butongole kansulenti akaloozo tekabanyiziza mwenna mufunyemu ekyokuyiga nga tonnafuna visa sookulooza ku byenkugambye mukasale mukateeke ku mitimbagano gyonna katambule bwe kananyumira anaakawule bwe kananyiiza iti binkwatako nze nkubuulidde embuulire tefa yonna tutandise tuti mu kaloozo ka leero no sorry mu kigula lujji kya leero njala kigende buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu Uganda mumpulirize bulungi nnyo ayagala enkyukakyuka mu Uganda twatandika abantu bangi nnyo ku social media ne twogera ebigambo nkumuliitu abasinga ne bawummula ne babivaamu ffe tukyagenda mu maaso kubanga twamanya struggle gye twagala naye mu kigula lujji kya leero njagala tubeere bantu bategeevu ate abaagala ensi yaabwe omuntu yenna ng'okimanyi oyagala enkyukakyuka tulina engombe ga mu Luganda nti tetuteeka magi mu kisero kimu ekivuunulwa nti tetusobola ffenna kwekuŋŋanya tusunulira ekintu kimu that is wrong no tulina okubeera ne different options kati omuntu yenna ng'oyagala nkyukakyuka ng'oli mu diaspora oba oli waka naye nga abantu babadde tumanyi tuli ku position naye ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ovuma n'abantu abala please that is wrong way to go gwe omuntu avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu avuma Lumbuye akola omulimu ogugwe kubanga gwasobola era gwamanye nawe oyinza okuba gukola omulimu gwe gumu gwenkola naye eriyo abantu nga bo balowooza nti buli kimu kigenda kuggwera mu kukola ki mu kuvuma okuwalana no tulina okufuna different forms of front ze tugenda okukwasaganya mwe temulowooza nti mwenna mutunule Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenda okugjako Museveni ng'omuntu buvunaanyizibwa buli munnayuganda yenna gy'oli kyenvudde ga ntoteeka amagi mu kisero kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwali ku front ye eri muleke akwate front ye gwayagala hadiwe naawe kuŋŋanya banno mugende mu hadiwe history atugamba nti mu Uganda gavumenti zibadde zikyuka na mundu that's the fact naye kati olwabwe bamwagala kujjako Museveni nga ffe aboogera we bali tubawa information Kyagulanyi akola omulimu ogugwe kati gwe ayagala hadiwe okozeho omulimu ki nga tonnavuma Kyagulanyi tulina okukola ebintu ebyenjawulo nga tetulinze bannaffe gukola ogugwe n'omulala agenda kukola ogugwe gavumenti ezivuddeko zigiddwako groups nyingi ezizze zirwana n'okulwana okukuuka ejjembo okujjako gavumenti eyo Museveni yagenda okuyingira esiko nga waliwo bijja byabayeekera ebisukka mu 10 butyo bw'amini bagenda omuyekera nga byonza byabayeekera ebisukka 10 n'obote butyo ne kati ffe olwaleero ffenna tunulidde front ye ya Kyagulanyi naye nga n'abalina obusobozi okufandinga ekintu ekifaanagana kiko kiri ekyayita gye muli mutunula butunuzi mulinda bulizi Kyagulanyi yabaakulembera Kyagulanyi ali mu diplomacy politics era during Amini's regime waliwo abalinga mu diplomacy politics the likes of Semogere Paulo Kawanga during Museveni's regime Kyagulanyi akoze ekintu kyekimu ali mu diplomacy politics ne waliyo abalala batayagala diplomacy politics benjogerako kati gwoba oli eyo nga toyagala diplomacy politics leka Kyagulanyi akole diplomacy politics gwegenda mu the hard way teri agenda kugaana oba mugenze groups meka we don't care we shall support you nga mwina cause entuufu ne buli omu atunulidde Kyagulanyi avuma Kyagulanyi temumuvuma nedda mumuleke yakwale ekkubo lyalimu namwe mukwate ekkubo eryammwe kubanga ffenna tugenda kubeera mu kisero kyekimu tetuteeka amagi mu kisero kyekimu nkiddamu during Amini's regime eri abantu abalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu abazanya diplomacy politics era balina batuuse eggwanga during Obote's regime eri abakola ekintu kyekimu Kyagulanyi kyakola era bakyuse eggwanga mu nkola yaabwe nkuwadde example Basemogere we bali Bajowash Mayanja Nkanji baaliwo
bajja basuwa kapabulu baaliwo naye waliyo abaana bakayiira and others ne Museveni baaliyo kati you can be Museveni you can be Kayiira you can be Kamyankwanga osobola okubeera abantu abala bonna nga tewali kuweebuzizaako. There is no need yokwogera ebintu bye ku social media. You can do it. Nchiddamu mwava Bakyagulanyi Ssentamu ali mu diplomacy politics. Tomusuubira nti agenda gula emigemera walamba ajja alumbe Museveni. No, abalina obbikola muli balala nnyo. Era ne mba mututte entebe era mujja kutegeera nti mwe nannyini nsi ne kutuna Bakyagulanyi Ssentamu kubanga ekyazanya akisomye mu bitabo era bakizanye n'akiraba nga kituukawo. Mukitegedde bulungi. Tetuteeka maji mu kisero kimu buli omukola gw'olina okukola kubanga olwala mu nnyindo tulwekula ffekka. Mwabale social media bavuma Bakyagulanyi Ssentamu mu muli banja bankyukakyuka mukozewo ki since tewali okujjako okunenya naye nga nani yebo mutunuulira talidinga akakuwadde demonstration ku primary level gye yasomera anenya Kyagulanyi tabira akakuwadde prefect mu ssomero anenya Kyagulanyi n'amaka gamulimu okumanaginga anenya Kyagulanyi ne social media platforms zaabwe zabalimu okumanaginga wabula anenya Kyagulanyi katuwoneza Kyagulanyi atwala institution enabo political party n'ateekamu ssente n'omuvuma n'omujerega n'omutuusawo omutuusiza. What is wrong with Ugandans? Gobo ina hardware genda ku hardware owangule then Kyagulanyi ajja kubeerawo. Tolinda Kyagulanyi kuba iyi system ejyalina ndala nnyo yeeyo nkubuulira abaddewo nga bakola ekintu kyakola era n'obaine batuusizza eggwanga kati gwe mu kifo ky'okumalwa Kyagulanyi Ssentamu kola kiri ekyabala kye baakolanga during the past regimes wetujja okusobola Museveni neffe n'abali buli omu tetunalwa Kyagulanyi Ssentamu yekka tunule other options kubanga gyeziri eri abasamize bali mu kuloga Museveni guzazi Museveni agenda leeta abasawo kuva e Benin n'abajja e Nigeria uli yakomekeredde agenda Thailand abo nabo gye bali bakola omulimu gwawo balogo gye bali baloga Museveni from Monday to Friday abasamize basamirira Museveni Monday to Friday aveeko n'abala bangi buli mwakola mulimu gwe abaganga gye bali mu kugangula bintu bya Museveni bira byasiba nabo gye bali okitegeera kati bw'otumala okutegeera ekintu ekyo naawe kola omulimu gw'olina okukola ne guno ovuma omusajja enkya n'eggulu omumalamu n'amaanyi gw'okozeewo ki kale nno butya onvuddewo kati video entuufu etandise tegeeza muno muliko abantu babano bala bawezeeko mushiyalinga abantu bafune information general nene nnyo ate y'amaanyi tutandise tuti ndowooza nsooke mbawemu reminder okay njagala kukolamu ka reminder katono ndekengere ku video entuufu yandeese bwe nazze ku Lwokusatu nabagambye nti waliwo system etambula mu Kampala wakati ne mu byalo batambula bagaba amadagala batunda amadagala era nga bakebera n'abantu omusaayi mu mayumba mu maduuka which is wrong. Omuntu omusaayi alina gukeberera mu ddwaliro bw'aba lukebera omusaayi mu ddwaliro ne bakuba ekikuluma then balyoka bakuwa eddagala naye amalagala agatundibwa mu byalo agagabibwa ku sinyisa 12 nga gali mu bukebe baga nti bwa pep kikyamu nabagambye nti eddagala liwonya siriimu. That's true. Nembagamba nti eddagala eriziiza siriimu balyozaako bulowooza naye eddagala eryo baŋŋambye okukatale Uganda mbu gyeriri era balimpaddeko wano sample naye okulikuwa oteekeddwa okuba ng'ogenze wa professional doctor n'akukebera n'alyoka akuwa eddagala n'akubulira enkozesa yaalyo era tugenza okumaza ng'eddagala lye bampadde lyanjawulo nnyo ku ddagala lye batambuza lye bagoba mu Kampala baba wabutuwa. Mwegendereze nnyo nkiddamu mwegendereze nnyo eddagala lye ku maduuka gye babasangibwamu era eddagala lyose terigula siringi 2,000 eddagala lya bbeeyi ate bamala genda amusawo ali professional mu ddwaliro ne bakebera ne balyoka bakubulira kyengeri gyogenda okozesemu kati njala balaga eddagala nasoso balaga then mbalaga eddagala ettuufu eryo eddagala mu kkala eno fu lye batunda siringi 2,000 eryo fu eryo ki kala mugitegedde bulungi eryo fu kala mugitegere eryo fu lye mbategeeza kambalage n'omukebe mwetegereze bulungi nnyo ebintu bino gwego omukebe omufu n'eddagala liri mu fu batekako obutesi kigambo nti lya pep n'ogwo omukebe mu fu ndoza mukitegedde bulungi kati kambazanyira eddagala ettuufu tumulyoke mutegeere kiki kyembagamba kubanga nze n'ebyobulamu byagala nnyo
mugenda kulaba kala nga yanjawulo n'omukebe gwa njawulo tuke tugende mu maaso. Entuufu bano noziraba wano zino zentuufu akakebe kawa bwe kati era bw'oba onoozifuna tosobola genda zijja ku muntu bunnabuntu omuntu oba olina genda mu ddwaliro ne bakuggyako omusaayi ne bamala okuggyako omusaayi bakakasa nti oli mulamu naye kabazikuwa ate ozikuwa olina ebibuuzo ebikubuuzibwa wammanga wano ogenda mukitegedde bulungi nembase nkazanyire ndowooza mulaba kala y'empeke entuufu n'akakebe akatuufu mukala bulungi nnyo kanjawulo nabiri byembalaze mu kusooka bye nabagambye siteeti biri mu kutambuza eddagala effu temugezaako kala yanjawulo nnyo ku mpeke zino n'akakebe kanjawulo nza mukitegedde bulungi nnyo mayinzi byange mbikola bwe ntyo nembategeeza ensonga nga bwe ziri tugenda mu maaso njala kuyita mu wano buyisi then tulyoke tugende mu maaso ne information eyandeese. Alright. Kati navayo ne mbagamba wano simanyi oba mwezi ki. Njagala kati bajjukizo mayinza sikyawakana bannayuganda mbaleka ne pa information ya n'entambula bituukawo nga musirika. Tubadde n'okwogera kwa njawulo nnyo ku biki mana penalty Yoseti bahabula otabasira mutano wa Kalisete tamizazide ensanga bisibe nyini toilet nga ayagala koddiza Uganda agifuule monopoly company nga yiya family na buli kimu ekirimu kyonna kiki. Nabagamba omyezi giweze meka sikyajjukira nti emwanyi zino enanyirizo era yavaayo ne yereviewing ati ennyinizo. Ne mbagamba alina coffee hub factory gyali mu kukola ngeri kumbala load ntungamo. Ne mbagamba bagikola naye bagenda jiggulawo n'asooka omanyi bwe nfulumya information kati balwawo bikola nawe teeka wansi ne basooka bimma amazzi. Munnange lwali terebuusa mana penalty factory yagigudde obulungi nnyo eya coffee hub bulungi nnyo era buli kimu mwakire bulungi nnyo nga bwe kyabadde muno muyadde akwatidde emiggo alinda koba mu archive muno mu ebiri. Let me see whether I have these photos. Okay, this is no one kati mutegere nti habu yagiguddewo ne laba emiggo gye yabadde najo n'omukazi naye yamufuna omugo gwa stand jejo habu yagiguddewo finally ng'amaze okuyita ebbanga ddene nnyo mana penalty okweddiza emmwanyi newunye eyo gye yagudde ekyuma ekyo teri wadde omuti gw'emmwanyi gwe balimayo teguliyo kati yabaze n'akiggulawo ng'alowooza nti history tukyamuyina history mbadde mulina ogiraba ng'ayina emiti gino emiti gye gya sitaani ne mukazi yamufunidde omuti oguliko sitaani batambula nagwo so gugije emiti gyabwe emiti gya sitaani kati nayo bagigudde coffee hub yaabwe so bagende batandike okutunda emmwanyi za Uganda through there nenga bazitola mu diaspora ndoza mula bulungi nnyo kati yadalo za situsola mu kwasaganya nabalaga ebifaananyi bya hub eyo nga biva ku gogo bali babitadde mu archive n'embijja obulungi n'enjibula kati eyo nayo hub yagigudde obulungi nnyo mutegere bulungi nnyo ensi nga bwetambula omusajja buli kimu ayagala kyeddiza ng'akifudde kike mpita obuyisaawo mulyoke mutegere. Alright, kati njagala kutegeeza banna Uganda mwenna anti nabalaze video zetutadde ku makya nga bannaffe ab'omu Northern Uganda bakedde ku makya ne banaabira abasajja abanyarwanda abadde bagenze okufuula omugano okuba nti balundira ennyo ente mu Northern Uganda. Njalo kobaza nnyo Honorable Gilbert Olanya, Member of Parliament of Kilak South Amuru District, intercepted almost 8 lorries of cattle with over 1,200 cattle of Balaro hidesmen driven at night to Lakanga sub-county in Amuru District. Omukulu ono yagambye nti tukooya muvudde tumanyi omulese nti mu Northern Uganda bagobye abanyarwanda nganda bugisimu fungize ne bagamba temugenda kuleeta ente era ente bazi bagobeza kekano ka video njala kuyita mbwangu neffe waffe tutudde
Alright, ka video kanene nnyo sijja kamalayo nenjala kwebaza omwami n'abasajja bonna n'abakyala abava mu ludda lw'eggwanga olw'engulu mwebali nnyo kubeera nga muli bagumu okusinga ffe abeeno wansi munnange abagufuula omugano okulya obusente ne tuzimba embuto n'amatama ng'emmese eza naadizi okuba nti tuli ankozibwa ntulabira ensi yaffe kalona abasajja baagaana ali omu naye nga nfundikira eggulu lino njala kusaba Mukama Katonda akuma omwami oyo ne Gilbert oranya weekume otherwise kino kyewakoze wakutte Museveni mu kataffaali nchiddamu kino kiwakoze wakutte Yeseri mu kataffaali nde babagita yagamba mukutte mu kabina k'empologoma kino kiwakoze teri munyarwanda asimbuka kutwala ntezenkalabe nga tali si wa Museveni so muganda ngo wekuma obulamu bwo movements zo gyolira ne motoka zo otherwise bajja kutuusaako ekizibu naye nga nkuwa amakulu n'obuyinza n'okuba nti oli musajja mugumunyu ne baganda bo mwebale kwerwanirira videos nyingi kati ndowooza njala kusooka balaga information eno ngende tuli video etandike mwenna bana Uganda nga omukulu Sipapa alimu ali mukomera olw'emisango gy'okubba n'okutulugunya batuleetayo Sipapa omulala kino nkibaddira babaleetayo Sipapa omulala era ngenda bo balagaano mu bitiibwa yeeyita amanya ge yeeyita mugagga muto ngenda balaga engeri gyakolagana mu gavumenti n'engeri gyayambalamu ebyambalo n'abamukuuma buli kwemutegere nti bazimba Sipapa omupya kati njala yeeyita omugagga omuto ono ya managinga drones ezisinga obungi eziri mu kuwamba abaana buli kimu ne ku mikolo abeera kanjala balaga ifana mutegere nti ye Sipapa oli mu mpya batandise ku traininga tugende maaso amanya nga babuulidde bamuyita omugagga omuto njala mu balaga mu wangu tugende yoyo bazimba Sipapa omupya mula bulungi nnyo bamuyita Sipapa omuto ya huyo akumba ba SFC mutegedde bulungi nnyo akumba ba SFC yoyo omugagga omupya go bazimba sagala batuukeko nga temumanyi yoyo mugagga omupya Sipapa omupya go bazimba njala mutegere bulungi nnyo nti state ezimba omuntu omulala zezo drone za managinga eziwamba abantu mwakolera emirimu gye mutegere bulungi nnyo bw'atyo bw'atambula ng'akola ne state njala mutegere bulungi nnyo yo Sipapa omupya ajja yo yeeyita omugagga omuto so drone zonna eziwamba abaana mu bitundu bya Kampala bazimba Sipapa omuto ajja wuuyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala mu bugambe mbu kisaba temumanyize mbawa information bulungi namutegeera oyo Sipapa omupya gwe baleeta mu Kampala n'okuba nti akola emirimu gya Sipapa ndoza mutaba bulungi manyize mbawa information ne evidence yoyo Sipapa omupya n'aba SFC njala mutegere bulungi nnyo kikye babaleetera mukitegere bulungi nnyo oyo ndi Sipapa bamuyita mugagga muto so womusangira wonna kimanyi nti oli state agent ajja kuba akutuusaako obulabe kale awo nno nvuddewo kati njala tandika bulungi nnyo video eyandeese tutandise katika video katandise video etandise eyandeese video etandise etya wasanya kalu chali sipita mayiga kula mesiza kansuye cyo bulungi jebala kujja otusaka engalo okulabe nako zino munnange wefutika nga akajonjo muliiso omanyi bote wefutise muneyano nkulabe ku mutimbagano gwa Facebook mu kifo kyo kuleka Ssaabasajja Kabaka n'agenda ne yeyagala n'afuna obujjanja businga ku gwesebo wefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko kati olwaliro otadde ku mukutu gwo kampuni ya mukamawo Salimu Sala akulemezeza mu buyinza bune Museveni nga mwaddidde linnya lya Ssaabasajja Kabaka ne muliteeka ku kidyeri kya Salimu Sala kyo baddomenti badde bakikola ne mukituma Ssaabasajja ne mukituma Mutebi owokubiri kana akamanyiro kandi badde kakoma erinnya ly'omuntu ng'owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka afuga Obuganda terimala gatumba buli kintu nga siyaje in fact yabayino okukola ki yabayino okukkiriza erinnya ne mutadde ekidyeri kino mukitumya erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu kujogo kw'ekika ekya waggulu mukifuula nti kya Bwakabaka kino si kya Bwakabaka ne bizinesi ya Salimu Sale gye bakolyamu okutambuliza amaguzi gaabwe gamba ng'okuyoola omusajja ogw'ebbeeyi n'okuba nti kutambulizaako maali yaabwe so mukulu mulekerawo akamanyiiro bizinesi za mukama Salimu Sale tukimanyi nti yakukozesa era gwe wakubira essimu n'ategeeza Museveni bakulemeze ku Bwakabaka bakulemeze ku Bwakatikkiro zino zonna business mudida business za Salimu Sale muzifuula za Kabaka era obitimbye ku mutimbagano omusajja gwo butaswala era kyovula bantu nze musooka mujja kunnenya kitono ngenda babula information mujja kutya ekisookera ddala nze nganze ngenda kwebaza baganda baffe aba Ganda boys mwe bali mulimu gw'omukola mulungi nnyo era mbebaza nze nganze mbebaza ng'omuntu olwa effort gye mutaddemu okupromoting ekitiibwa kya Buganda ne Buganda
naye gwe mumanyi chemical ali tamala gagwira kintu nga tamaze kukola kye tuyita back check oba backtrack. Yensonga lwaki sina postinga mulimu gwammwe wantu wonna nkyanoonyereza. Naye njagadde obebaza kuba abantu bali bantu omusajja njagadde obebaza bwe nnyo omulimu gw'omukola okutumbula Obuganda. Naye nkyakola okunoonyereza ku buvono obuddo bw'ekintu kino nenga mwe bali nnyo omulimu gw'omukola musufu nnyo Mukama bakuume mwe bali promotinga kitiibwa kya Buganda. Ebisigadde mujja kumpulira nga maze okukola research yange era nja kudda mbebaza. Nenga nganze omuntu mbebazizza ne kulwa abanoonyereza bange n'amawulire g'enfulumya sinatuuka kukola official statement na kubatimba na kukola buli kimu kubanga nze nsooka kunoonyereza kyekiriwo kubanga ebiseera bingi nnyo Yoseri akozesa abantu okulaga nti kino kirungi tugenda okumekkeza nga kino kibi oba kiri kiriwo ekiti. So sitwagala kugwa mu katege ako naye nga njala obebaza nnyo Baganda boys mwebale nnyo okuba nti mukola omulimu ogwo ogw'okutambuza ekitiibwa kya Buganda awenkomye. Kati bannayuganda mwena bali mu diaspora mumpulirize bulungi nnyo navaayo nzize mbagamba information ekwatagana ku ttaka. Ne mbagamba nti Museveni ali mu kakolyo kakutwala ttaka ly'abantu abali mu diaspora. Lumbuye anywa mwenge nze sinywa mwenge. Njagala mugende ku kibanja kya Minister of Lands mu Uganda, Minister of Lands and Housing and Urban Development. Mugende ku Twitter, mugenda sangayo ekiwandiiko nga kino nga kiriko ebyapa byonna ebyasaziddwamu. Naye nga abantu bagamba nti mwe kennyini mwe mwasabye ebyapa byammwe ebyabula oba ebyabbibwa oba ebyafoojingibwa bikyusibwe. Naye nga bino byonna by'abantu abali mu diaspora oba wagira NRM oba togiwagira nabaga bagenda kukyusa ettaka lyammwe nga temulina gwe mugende ku Twitter mujja sangako ebyapa byammwe n'amanya gammwe ne plot number bwe mba mwasiikinga okuddamu bakubira ebyapa that is okay. Naye information gye nnina kiyinza obbatwali obudde okuddamu okufuna ebyapa by'okusanga ettaka lye balitutte. Mugende ku Twitter mutimbagano gwa Minister of Lands, Housing and Urban Development. Ebyapa biyitirivu nnyo mpozi kangendeko wano bibino ebyapa biyitirivu nnyo kangendeko wano bibyo okwambuka bibyo biyitirivu nnyo n'amanya agaliko naye nga byonna abantu bali mu diaspora. Kati genda ku Twitter okebereko oba ekyapa kyo kuba amanya gwe gali plot number ekyapa ne wekisangibwa kino kibagenda okusazaamu naye nga tunotukubisaza mu byabula. Message esoma bweti kanji basomere mulyoka mutegere nti information gyembawa. To all Uganda land owners in diaspora, credit institutions and the general public, the following have reported their titles stolen, misplaced or lost and have requested special titles to be issued to replace the one lost. Kindly retreat widely. 1 out of 4 bagabe bati nti eri bannayuganda mwenna abayina ettaka nenga muli mu diaspora ebibiina ebikwasaganya ensimbi wepo ne bannayuganda mwenna gye muli n'eggwanga lyonna nti ekiwandiiko kino kyensomye wano kitegeeza nti bannannyini mataka gano ge batadde wansi wano baateekamu okusalaba kaabwe mbu baddizibwe ebyapa byabwe ebyabbibwa ebyateekebwa mu bifo batamanyi babiteeka oba ebyo byabula nti bo bafune ebyapa ebiri special ebigenda okuliplacingibwa bino. So ne bagamba nti genda ku mutimbagano gwabwe okebereko ekyapa kyo bamwe ekiri naye kano kakodyo nkibaddiramu kano kakodyo bw'oba wasaba it's okay genda ku Twitter okebereko okusabako it's up to you naye ngambage kano kakodyo awo nvuddewo. Kati wano nagambidde bantagingire Janet Kembabazi bantagingire mukulu kya nanyini masomero ga Seta High bantagingire n'omukulu gwe nabagambyeko. Kati ennamusa etuse ku nyoge mwenna abamanyi amasomero ga Seta High ga mwami gwe bayita Muyingo abadde mu gavumenti ya Museveni kati akyagirimu naye ng'ono omwami yakolako Kemmengo. Kati mu abazadde mwenna abadde n'abaana ku Seta High okumala emyaka 2 mabega nakati okutuuka olwaleero nga mbadde mulina abaana ab'obuwala nga bakaalaala njala sooka babikira ng'obudde bukyali abaana mu abamu bandibanga basiigibwa obulwadde bwa siriimu nga temumanyi. Mwebuuza obulwadde bwa siriimu lwaki butambula mu baana b'amasomero nga temwebuuza buva ludda wa nkiddamu. Mwebuuza nti lwaki obulwadde bwa siriimu butambula mu baana abatabali masomero nga mwebuuza butambula butya. Njala bawa ekintu kino amawulire gembawa Jesse Muyingo nanyini Seta High
aina basawe omwami bamuyita Charles Lumbuye yono uliriza bulungi nnyo Charles Lumbuye yono ye basa wa Seta High for 20 years musajja aina obulwadde bwa sirimu naye abusiiza abaana b'abasajja n'abaana b'abakazi ku masomero ago okumala ebbanga lya myaka 20. Abantu bakoze report ku TV ne ku radio station ne mu media Kampala bagaano bizanya nga buli media refuna information eno bakubira Jesse Muyingo namutegeeza tulina omusomesa wano gwe batulipotingidde ku nsonga z'okusiiga n'okuwereba abaana babandi obulwadde. Jesse Muyingo minister ng'akwata ssente ezisuka milioni 3.5 ng'asasula media companies mu Kampala gamba okuli New Vision Bukedde zi TV zonna ne bannamawulire basinga ne bali bukavalinga information eno. Nze nabagamba nze TV yange ya bwerere information egirabira bwerere ate eri seriko teriko producer teriko editor. Oyo omwami bamuyita Lumu Charles Bossa. Bwana abayagala mu information nja kuleta n'obujulizi obulala kubanga ngenda mudda mu party tunze kikwatagana kusiga obulwadde bw'okusiga abaana b'eggwanga sirimu tetugenda kikkiriza. Yono kamubaddiremu wano Lumu Bossa mutegeere yoyo myaka 2 ali mu kusiga abaana b'abandi. Myaka 2 ali mu kusiga abaana b'abandi sirimu. Kyatandika kitya? Tutandise. Abazadde bangi mubeera n'abaana n'ava ku ssomero ng'alina omulenzi gw'aganziza n'amusiiga obulwadde nga tomanyi yabujja. Ono mwami Charles Lumbuye abadde oba baasa wa Seta High Schools. Mukama we abadde amukingiriza era ng'amujja mawuli nga tebaagala public etegeere. Kati mukulu Jesse Muyingo olina omusango gwa naggomola gw'olina okubuulira abazadde b'abaana bafunye siriimu via your school via your baasa ng'abantu bazadde tebamanyi. Kimenya tteeka okusiiga omuntu obulwadde ng'okimanyi nti oli mulwadde. Kimenya tteeka okuzigira information okutuuka ku bantu singa abantu badde baakuyambibwa. Mukulu Lumbuye obuzibu otusiza ku bazadde n'abaana okubasiiga siriimu for good 20 years nga media mugisasula sene mukama Jesse Muyingo ekyo mugenda kisasulira. Ngenda kudona ku lwenadda ngenda kutama simu ngenda kuleeteramu n'abantu abakonfessinga ku kikolwa kino ekyaliwo nga muzibidde information temwagala efulume. For 20 years abaana mwenna nga mmanyi nti omwami ono yakukozesaako ng'akusendasenda akuwa ensimbi yakusiiga obulwadde. Ekyo kikyamu. Mukulu nannyini Seta High mukulu Jesse Muyingo omusango guno ogumanyiko bulungi nnyo wabula wagambanga abantu nti nze neesiga mukulu Lumbuye sina muntu mulala gwe neesiga mu administration yange in terms of finance n'okumukipenga on ng'obe abeerawo akola emirimu gyange. Mubaka bono omwami bwe yali anyoyezaako mikwano gyayaga nti nange obulwadde saabujja ku miti nange baasiiga busiige so nange nokkola ekyo nange ndabe nga nsiiga abantu abasoboka kubanga mbasiiga kubanga nange saabujja ku muti bansiiga busiige. Mukulu Lumbuye Charles njala kubuuza ekigambo kimu. Mu bantu abakusiiga siriimu mwalimu omwana w'essomero wa Seta High ate nga kino kyogere ku ba Seta High oteekeddwa okubanga olina amasomero omwalimu amasomero gakola inter school games oteekeddwa okubanga olina abaana bangi b'osodyosinze mu nsonga eyo after classes nabo nobasiiga obulwadde. Sofa wakasiiga abaana bameka? Wakasiiga abaana abandi bameka obulwadde? Sincerely speaking wakasiiga abaana abantu bameka obulwadde? Oyina abaana naawe ozaala wakasiiga abaana abandi bameka obulwadde? Amawulire mugasasula galeme kufuna. That's why nti Uganda amawulire gasigala kubeerako bintu bisese na kweyambula. Kati njala tegeza mukulu Jesse Muyingo kati amawulire gantuuseeko nze agange siba tegabeera mu editor na producer. I'm the editor, I'm the producer ate nze musasi. Kati agange tebagasasula gamera gaweerere ezo zi TV zamwe ze musasula nga bakubidde amasimu for clarification ne mugate mugafulumya agange gafulumiza ate lwenadda nti amasimu batu bawo bujulizi ojja kutya. Kitegeeza weetamu ekikola ky'okusiiga abaana b'abandi siriimu ng'oyita muwono musajja netuweerera abaana omwana aba mu ssomero nga mulwadde naye najja n'asiiga abaana banne mu community naye nga kiki ennyo? Nga kiki nnyo ddala? Nga kiki nnyo ddala kyembuuza? Kikyotawummuzaako musajja gwe Jesse Muyingo ne mutabani woono Lumbuye Charles for 20 years. How many 20 years you've been infecting innocent girls in the schools? But if I may ask why?
tugenze maaso. Muna nsonyi okuba nti ndi so emotional ensonga ekintu kino kikwata ku baana bato abali innocent ate nabo gye bava ne basanga bayanga innocent souls abalenzi nabo ne babasiiga ne kitambula bwe kityo kati oyinza okusanga olukala luno omusajja ebintu byakoze nga birimba innocent people abawera omutwalo b'olukumi because of his stupidness and recklessness. Kuga akola ekintu kino tamanyi gye kigenda kuggwera. Ngenze maaso. Njagala mutagingire wano babeeyita ba musicians, njagala ba events promoters, ba musicians, ba DJ ne ba VJs wepo ne ba entertainers abali mu entertainment sector. Mbalamusizaako baganda be kansuye nti muli bulungi. Mukibale kujja mutuusaako engalo nzalo bategeeza kubajjukiza nti gana mawulire agoogera dda. Nzize mbawa information ninga bamwesulire gwa naggamba. Good enough nti mwaga ba artist babayimbi mu Uganda nti mmwe temuli mu politics tabakwatako mwakyogera bulungi nnyo mga afe politics tatukwatako era Kyagulanyi himbedde mistake kugera mu politics kubanga bijja tutawanya kati kamba bulire ekintu gabo kimu najja nenkola video esimanyi myezi mbeka kubanga gwenta video nenjitambanji tadde basi kyagirako obuvunanyizibwa nemba gamba you are going to face the consequences of saying that you are not interested in politics mugenda kifesinga mugenda kifuwanga mukiza munda video simayo wanajikola myezi mekeba beka kati kyatuukiridde namwe bagala okutegeera mugende ku Twitter ya Uganda Revenue Authority oba ku mitimbagano emira babatimbidde dda information ebakwatako mugenda tandika okusasula emisolo before you perform atenge emisolo biyitirivu atenga gikwata ku buli omu naye mujjukire mwatonda emitima gyammwe ne mugitunda wasali musale ne mutunda ne rights zammwe nga temanyi rights zammwe kati omuyimbi yenna omutegesi w'ebivulu dijja akubima mu disco naawe ayogerera firimu eyabalula esiri n'abategesi b'ebivulu. Uganda Revenue Authority yagambye nti etegeeza mwenna abali mu art industry or music industry nti mugende mukimeneni namba zammwe wa tin numbers mugende mukimene tin namba zammwe ko muyina okusasulira emisolo ejja buli kivulu kye mukola oba ejja buli disco kye mukuba oba eza buli kintu kyonna ekyekwataganyiriza mu entertainment muyina okutandika okusasula emisolo nga nabo gisimufungize ne mujjukira abayimbi abamu atunda rights zammwe wasali musale abamu mwaga temuli mu politics kati politics atandise bakwatako ate olwokuba nti temuli united n'okuba nti ekibiina ekibagatta mwali mu kikuŋŋaanya mufune eddoboozi lyerimu era mukyalemeddwa. Ekisooka mu Uganda temulina na copyright law esobola ba protecting nayo teriwo mwagisuula. Kyagulanyi yali azzo bayamba kubanga president nga ate yali agenda kubeera president w'eggwanga nga kijja bangwira nnyo okweforcinga amateeka gano mwamuvuma ne mumukola bimwagala kati right na mugenda kifeesinga. Abavu promoting ebivulu abayimbi badijje bavijje mwenna mugenda tandika okusasula emisolo nga nabo gisimufungize. Nenga nakibagamba mukyetegekere emyezi sigimanyi abungi bwayo kati kituukiridde temulina kye mutugamba buli omu yeetereze era ng'obudde bukyali mujja kudda mu politics ng'obudde bukyali ate mujja kwogera ku nsonga zino kubanga bubakeeredde mulina osasula emisolo kati mujja otegeera nti ensi mulina okwenyigira mu buli kimu ekigenda mu nsi oba kwekalakaasa oba kwogerera abantu bawambibwa oba battibwa otherwise abantu bawambibwa abayimbi bona kasitangirina kaseke n'ennyimba ntegeka kuserena n'ennyimba simentereka bagenda kubasiba ne bibogagayo mulina mu bitu babitwale kubanga kibabuulira. The moment kasita mogana okusasula emisolo akayimba ko bajja kujja bakabalire mu bivulu by'akayimba akayimba bakatwala emmotoka bagitwale sina kindi nayo bakutwalire mbakusibe kubanga bagambye singa olemererwa okugenda okufuna tini namba n'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya yo n'okusasula emisolo bagenda kufayininga oba okukomekereza ng'oli mu nkomyo eruzira oba ekitalya naye ng'ate ekikutwala ekitalya toli wa byabufuzi oli muyimbi oganye osasula emisolo kati awo gwe n'abaana ba Nuupu oba bipopo abali mu kkomera enjawulo ki kitegeeza nti ffenna ekitulya kiri ekintu eki either ositukiramu oba osirika ne kikugattiramu ng'osirikidde ddala
nabagamba buli ekiri atabaala kikiri n'asigadde waka kati mujja kitegeera nti mulina okusitukiramu n'okulwana entalo eziyamba eggwanga ensi zonna ezisinga obungi ba musician oba artist bakola ekintu benyigira mu buli kimu mujja kiwulira ate mujja kitegeera kitubagamba wano mu Luganda olutuufu nti mujja kyemaanya amwe namwe mbavuddeko buno baka njala bugende eri abasajja n'abakazi aba national platform stroke people power naddala nga muli ba MP twabalonda nga tubaagala nnyo era nga tusubire mugenda kukolera bantu good enough at last tutegedde nti twakola loss which is okay we don't have a problem with that naye eno message njagala egende gye muli bwemba mwali sente zammwe ne musirikire ddala but don't antagonize and sabotaging those people who can speak nkiddamu don't sabotage those who can speak mutukimanyi mwali sente zammwe bamemba parliament ba nupo basinga obungi ne musirika muloza 2026 mwaka mulya naye muleke abo abasobola okwogera boogere muleka ate bayingira kubanga gwe lya sente zosirike ayogera nga yasobola okwogera muleke kino kijje mu koyo ndaba ku social media nasooka ne mbasaba omwaka guno gwenga tugutuse ne bagambwe ne ba foot soldiers ba well wishers bwe tukola omulimu gwegomu tujjemu kye tuyita love mu kukyusa kyuse gwanga nti I love Lumbuye bw'akola ensobi I don't blame him bwemba njagala simanyi zaake bw'akola ensobi I don't blame him no mu democracy getulwanira buli mukulembeze inaala ino okubeera accountable ayina okubeera questionable ayina otuddamu answer mukitegeera kubanga bwe tuba tuli mu system y'omukulembeze atabuuzibwa ataddamu answer kiba kitegeeza tuli mu sengavanga vuddemu tuba tuli mu luyimba lwerimu kati bwe tuba nga basinga obungi mwaja ate muleme kulumba muntu akola ki ayogera mwala bihonarable zaake bambuuza bannamawulire yagambye nti nze siri wano nti najja kunoonya nsimbi najja kuteeseza bantu nakubakola ki najja kuteeseza bantu sajja kunoonya nsimbi mu parliament nina okuboogerera so kati byonna mwogera simanyi sina gwe ngenda kutya watu bye bagambye naye in the same way ntegeddeko nti ba social media activist abannobo amu wasasuddwa ssente okulumba zaake that is wrong mukikomye don't please mujera mu kintu kino is the only person who can stand on the parliament floor oba ekintu kiyayogedde oba kiri ku answer oba kiri ku order paper tekiri ku nakyogera bravery than any other person in the parliament please respect him bamemba parliament abamusozemu olumwe abagala omukuba bakulembeddwamu Mpuga Masayas Wakaima musoke kuoli na kuoni ngadda Wakaima musoke manyinzi byange byogera kate ng'omusiza agule sowana Wakaima musoke na kuoni ngadda ne kuwa mu sample nendo za tewategeera nina conversations ndaguddeko mu group za muzembere gye munyoro walaji nga gwo mu ku bantu abafunye ku sente ezigenda okulumba zaake naye nze ngambo we kulidda akabazi kugulu kansoke ndonye conversation ino basobola ogifuna kuba saagitadde wano wensomera ebintu byange katonda nyamba sagala jipostinga kubanga naye kama nyamba ndawo banjifuna wano naye nga kinjagala bategeeza nti ebintu bino tebigenda tuyamba bwabanga zaaka asobola okwogera mumuleka ayogera basigadde musirike ayogera akole ki ayogere kati mu betukola omulimu gwegumu no wano sijja gifuna kanjireke nenga mu conversation abantu balona zaake bameba parliament banno bwemba mwali asiriza musirike ne nduzaake muleke kati olwaleero ngenda basa bena kuzomwe ziri 30 omwezi ogwe12 omwaka 2022 njala tumaleko omwaka guno bulungi nnyo nga tetuyombye naddala ffe foot soldiers our mission is to ask questions not to fall in love with the politicians nkiddamu our mission of all foot soldiers and Facebook bloggers and TikTok bloggers our mission is to ask questions kubanga kino tekibadde mu history wa Uganda nti banda byafuzi babuuza ebibuuzo na accountability kibadde mu Uganda kibadde mu system ya Kyagula yuwokka yensonga lwaki tubabuuza ebibuuzo kati goboteeka mu love kubanga simba pale bakwade bitwalo 10 yakwade bitwalo 3 simba mwagala nnyo
kiba kitegeza gwe tomanyi ky'oyagala gwe omuntu gw'oyagala era ombula nti kino kikyamu n'akitegera mukitegedde bulungi nnyo kanjera bagamba mukulu wa KADIMA Musoke ne banno abaweredde ensimbi okulwana zaake mukula kyabwereere olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nnyo ebintu byonna bingi nnyo teweetaaga na kuyimira wantu wonna kumanyira zaake muleke ye bw'aba asobola okwogera ayogeremu musirike nga mwasirike dda kati nawulidde nendaba omukulu ono luupu nga zze ayogera ebigambo ku TV n'ayogera arrogantly like his fellow comrade Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga kubanga basoma mu kitabo kyekimu basoma mu kitabo nkiddamu Mpuuga Mayiga basoma mu kitabo kya Museveni they speak arrogantly and they don't respect anyone but they hope people to respect them tebakimanyi nti ffe twasomako akatono tusobola okusoma mu byogambo byoyogedde ne body language n'engeri ne body language ne facial expression yino tumanya ono kikyategeeza wavudde nga baku interview nga noyogera ebigambo bingi indirect wadolumba zaake indirect wadolumba lwa Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuba explaining ekintu kyo mukitegeere buli muntu njagala oluze ebigambo bino bulungi nnyo amanga obitegeere bulungi nnyo ntandise bwente ekisokera ddala wagambye nti gwe toli muntu wakwagala kuzanya politics wakulinya ku mmeeza. What was that meaning? Was that necessary to mention? The whole world knows it was our President Robert Kyagulanyi Ssentamu who protested n'alinya ku mmeeza ya parliament ng'alaga obutali mumativu. Wali tulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu tozanya politics wakulinya ku mmeeza. Who else? Ani yalinya ku mmeeza ya parliament. Njagala tugende njala mbanyonyola ebintu bino byonna mpola. Mubitegere bulungi nnyo nzijemba buli ne meeting gyeremu ebungereza biki byayogera. Nsubira ati kono mukulembeze kolemu n'akamusada kumuteerako. Nzibya mbyogera kati ngagule siya ntingira kulira ku bantu bange. Yagamu mu bisirimi yakoze yegati yetaliwo kuzanya politics wa kulinya ku mmeeza nembuuza ani yalinya ku mmeeza ku manabya ofuzi betumanyi yali president waffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza amulumba indirectly nenga tayagala kutege kwogera. Yagambye nze siri moyo politics yaluwa. Nagamba nti nze siri mu kifo ky'abantu kyalupu mbokubanga nali nkyagala. No. Era nze ndiwo okusavinga opposition. Njala kubuuza mukulu Masasi Mpuuga. Opposition kiri mu Uganda. Etteeka lisoma nti ekibiina ekisinza abakulembeze abangi abakumbaka parliament bano kyekironda omukulu akulembera oludda oluvuganya. So wagendako mu FDC nekulondanga group, wagendako mu UPC nekulondanga group, nogendako mu DP nekulonda, wagenda mu Jema. It was National Unity Platform kubanga yina babaka abangi aboludda oluvuganya. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwapointinga nga leader of opposition CDP, CJEMA, CFDC, CUPC. So you are questionable and you are answerable to Robert Kyagulanyi Ssentamu and the National Unity Platform, not to the entire opposition. Do you copy that? Bobo yagala public kutegera njera kubuza ekibuzo kimu. Njagala olete video. Domwali mu parliament nga bakulonda nga leader of opposition. Opposition bwana nga bakulonda. Bile bitunzo tuino binyo bila wani babitegera. Njagala olete video. Domwali mu parliament nga bakulonda nga leader of opposition nga bamba parliament bakulonda. Tugenda mpola ensonga tuzijanga katogo. Njagala olete video mu parliament nga bataddewo okulonda kwa leader of opposition. Nga DPS zileta abana bayo UPC nga bakulonda. Etteka ligamba nti ekibiina kisinza abamemba parliament abangi mu ludda oluvuganya kyekironda. You were appointed by Robert Kyagulanyi Ssentamu on behalf of all his opposition MPs to lead that parliament or to lead your fellow MPs. But wagambye mwokolera ludda oluvuganya era toli questionable to someone else kubanga okolanga leader of opposition. We know that. Kitegeza wabadde olubalwa nti toli answer bere Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emirimu gy'okola gigikola nga group. That's why tibogenda kumikola egisinga omu you don't recognize him as a president and you don't put on the people power
Bajita batya? Toteka kokofira people power. Ballot, you don't put on the people power ballot, you don't. And you don't call president, no. Bobo yagada muita honorable. Which is wrong. He is your president. Overseer Limo State House is a party president. But you don't recognize him. Awunuza mukitegedde buli njagadde mbategeze nkwata mbiga byenyini byayogera then mbalete bwagende bongeza bibi kibi yayogera nze buli wamuni nawo bambega mugenda kutya ense buli wamuni nawo bambega boyamaze ngamaze okwogera ekigambo ekyo ensi nemutunuulira nemwetegereza nejjukira previously omulamuzi yawummula Kanyehamba yamugamba no oyo mwakufuna totolo saliza ininga immediate effect video njina yaga mwaronda sausage muvu oyaliza ininge kubanga talina kyakoze n'agamba nti for us we can't come from anywhere and we start discussing issues ezitali ku order people on the parliament. Njala kubuuza mwesasi mpuga for 2 good years. Motion chije waliotebulinze ku parliament floor ngekwata ku kiwamba baana kitta abantu n'okutulugunya banda Uganda n'obubbi buli mu Uganda na buli kimugo kitebulinze on behalf of Ugandans. Motion chije waliotebulinze nga egana okusasanyizwa kw'ensimbi z'omusolo okufetoge motion chi chemukola bimanya tuwagera kuita motion awunga mugenda anita amonga about trips nga mugenda mu diaspora nga mutula nga musirika obanga mulwala obanga temujja nga ziyitawo kati zaake ye yasalalirwe n'agamba oba ku order paper in fact go nina information etegeeza nti gwe kennyini tewali MP1 NUP asobola kujja kwogera nga tamaze kuyita muggwe amala kusaba lukusa kujja kuggwe era babikuwa ebimu bitu yatosobola bikiriza bigende ku order ya parliament so nga ateli of opposition alina okutuna ku order ya parliament n'amanya kye bagenda okuteesako n'ateekako ebye on behalf of his members tokikolanga kati mukulu diri wali otabulinze ekintu kyonna nga kibenefitinga bannayuganda ddala ali mu kubonamu tekiriwo kati zaake yamira pini najja n'agamba no Mr. Speaker okuwamba abantu kususse mutubuli abantu baffe gye bali twagala abantu baffe basse bali luddawa gwe kennyini wakeera ku maca n'ogende wanita amongi ne mutandika okukola kye mwagala mukubezaako aveewo which is okay yabagambye yaze kukiikirira abantu kati ekyo nga nkimaze mbadde nze mbigambo byo era n'ogamba gwe totiisibwatiisibwa kubanga muludde mu byobufuzi temuli mu ba amaca nabali ba blogger aboogera ku social media mukulu akivaamu yakiyita ekyato njala kubuuza mukulu okusoma ennyo ebiseera bisinga muyita emwandikomye mulowooza namwe musinga okutegeera 1 kansoke ngende Bungereza nga sinajjaawo bwagende Bungereza gwe kennyini trip Anita Amongi yagisasula namwe namba aliyo temwasinkanako chaputa ya England yonne yabakulembeze abali mu das abali mu Bungereza temwagisinkana mulina akakundi k'abantu bamwe wasinkana era ne mwogera ensonga zammwe ba chapter leaders bona bali buyuka basinga obungi tebasinkana tebakusinkana wagano basinkana era tewayogera ku nsonga za kuwamba abantu na kubavumira ddo kutwala ekiwandiko kyonna mu parliament ya wano kiwa memba parliament yenna tewakikola wabula mwasinkana mukafaakamu ne muteesa ensonga zammwe nga mmwe bye bino bintu byayogera ng'oli mu Bungereza 1 wagamba you pity people in the world including UK who are still following Lumbuye and listen to his information wakyogera n'ogamba nti era mwe temwagala ki politics era fe tulina omukulembeze gwe tuzimba agenda okujja manyi politics kubanga ono Kyagulanyi tateekeddwa kufuga kibiina kubanga tali stable nti ne mu public amala googera omukulembeze tateekeddwa kwogera bwatyo ng'okulumba abakulembeze who is mukulembeze mu Uganda eyo yali mu meeting gye naganze ndabambega buli wamu wagamba Kyagulanyi tali stable kulidinga gwana kulina ekibiina kya national platform kubanga mbu n'ebintu byagera mu public tebiri ni order
Mbu amala googera bigambo to attack leaders biki tebigo byaga tebisobola kuno kwogera bachiba kulembeze. Mister tukumanyi era tukute nkumanyi bulungi nkumanyi nga mweso nkumanyi. Era mu bantu bagenda okutawanya nabagazi buli muntu yali mu deep block ne deep mbamanyi nja basamula. Ebi wayogere mu Ngereza no dissing omukulembeze no you are preparing a good leader to lead Nope. Who is going to be presentable? Ogenda kuleta mwanyo, ogenda kuleta tata mwanyo ko ani. Let me tell you one thing chimwera bidde. Omukulembeze owa national platform watu gobaga Robert Kyagulanyi center mu. Oba yasoma bate yasoma kubanga ogasoma temwena kye mutukoledde. Ekisinga obukulu kati gwe yasoma gati omanya amateeka mwe musemmengo mugimazeewo. Tovanga n'okwogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Kyagulanyi azoogedde. Tovanga kwogera ku nsonga ziwamba bantu wa Kyagulanyi azoogedde. Wadde okiraiminga Victoria yaffe no. Just otampayo n'ofuwa omukka. Nogamba oyogedde no. Oyogera oluzungu tulumanyi bulungi nnyo nga mukwano gwo mayiga kuba mwasoma mu kitabo eki. Mbulandi friends. Kati ffe muyita ba fools. Ate ffe tulina bad dressing nga mu balandi friends. Abayita balandi friends. Amateeka mwasoma gaakubbiramu na kwogera luzungu. Ngenze mu maaso. Bw'omala okudisinga president enteekateeka ye ey'okuwamba ekibiina muteekewo ekyammwe tugimanyi mugirina bulungi nnyo. Mumanyi wagambye nti asuubira okuba nti ngenda kuva mu kifo kino it is impossible kuba waliwo abalowooza mbu nagwawo bugwi nga atakinga muzangoza nti agenda kufuuka leader of opposition. No, oli mwana amugagga alina ssente ze tagenda kufuuka luupu. Era mu meeting yemu gye mwalimu ey'ekyama ne mugamba no, it is going to be very difficult for me to be just in this office kubanga first and foremost ndi Muganda, second ndi Mukatoliki. Kati Eklezia tejja kukkiriza bamale ganje. Tetuli wano ku Catholic Church mbu yakulonda bantu bakuteekaawo bamesaka. Era Kyagulanyi okulonda alowooza nti otegeera. Si Catholic Church. We are not here in bintu byakati. Ate mujja katuna bintu by'obufuzi muli bayaayi. Musimanyi ne Mukatoliki ate ni Muganda tebasobola. Kafodongo nyama ya makafu ojja kuvaawo olimba. Ezenkweze ndo za moto zimaze. Kati onvudde wongenze ewalala. Wayogedde bigambo bingi nnyo. Era ensimbi zasusula bavume zaake zo twazitegedde bulungi. Naye nkubulidde byonna noga Kyagulanyi he ever talks like a kid. He doesn't respect anyone. Olw'okuba nti Kyagulanyi is small in size and young. Mulwokuba maiti muludde mu politics abafere. Osobola omusqueezinga gwoteekewo kyoyagala no it won't happen. Waliwo favor ne reality. We are in reality. Ne favor Kyagulanyi agirina. Gobo oyagala kakasa nti Kyagulanyi ne favor. Gola tosobola kunganya bamemba parliament bakunganya ne bajja. Kati gende mugende mukole ekibiina kye kwa mukirina. Mukiteekewo mujja kitegeera. Kati mpuuga. Kankutandikeko buto. Tulyoke tugende mu nsonga z'abantu bazibategeera bulungi. Mpuuga. Waliwo mission gye mwakola ne mu involvinga mu president ndemugenda mujja ssente wa Museveni zaali milioni 10 eza dola. Mwalimu mwangu bayita Yasin. Mwalimu mwangu bayita Muliro. Netike Kavuma yali wa Eagles Production nga n'ensonga zino azimanyi bivulu promoter. Ne mugenda Museveni abawa ssente okumwateka bali ya Kyagulanyi center mu. Diru ne mujira ssente muzira zaali milioni 10 eza dola mwazifuna. Era ensi badde kimanyi kitegeeza aba ne mukulembeza kimanye. Ekirala. Kuba kati kanosulako busunyi mu mwatinkudde mutandika otuvuma tuli ba hooligans tetutegeera. Ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwo December guno gwe tulimu. Ku saa 8 ez'okumakya oba ez'ekiro. Dooni zange zaakulabako ebuziga. Mu maka ga Muhoozi Kanyoro wali ogenze oyinayo girlfriend oyinayo boyfriend nti omuli abisiyaga wali ogenze kukolayo ki. Ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekumi guno gwe twogera mu mwaka 2022 ku saa 8 ez'ekiro walabwako mu maka ga Muhoozi ebuziga ng'ogenze wali ogenze kukolayo ki mukulu. Amazima tugenda googera ate mwe babuloge bo sende mugenda kulumba lumbuye mujenga mu kimayi kuba nti nze njabba kubanga buli omu mumanyi. Sirina kifo kye noonya, sina bukulembeze bwe noonya, njogera mazima nga bwe gali bwe natandika bwe njogogera. Saula mu kibiina kubanga tetujja kubira na nkwezenge eva. Ng'ekibiina kyononeka abaana b'abantu bali mu kubatta. Nga mutuli amwenkwe.
yensonga lwaki gwe bulwobeera okavuyo lwakuba kati lwakuba tubabuuza ebibuuzo mukulu nkyakwongera ngena kuza omwezi 5 nawe okimanyi bulungi nnyo ne drone zange ezakulaba ozimanyi nti baakulaba wajja ngera mayiga wagenda mu State House ngazo omwezi 5 omwezi ogw'okumi mwaka 2022 wagenda ebuzigi wa muhozi ku saa 8 ez'ekiro wagenda kukola yoki. You had a meeting with Muhozi and you discussed a lot of items. Gwe buzabuzanga afukana bati gonna mazine tumanyi katugenze maso. Ngera bwako preamble bwa history y'ebintu bino. Mulekubo kubuuzibwa buzibu abantu bano. Kanyehamba yakugamba ze sali yo kanyehamba bimwakola n'esimanyi. Mukulu wali mu DP ne mugitabangula n'ogiyiweeri era nga mukola emizannyo kyegimu. Muzanya good cop politics. Good cop politics ye muntu akulaga nti wa polisi mulungi nenga ate yasinga okubeera omuzibu. Have you ever had anywhere Mpuga attacking Museveni? Never mu attackize kibira calculated. Have you ever had anywhere Museveni Mpuga questioning Muhozi? Or have you ever had anywhere Mpuga questioning Janet Museveni? Or questioning forces? Ezirumba abantu. Kubanga bakimanyi messages bakola zibera calculated bayino kubanga bazituusa okuba nzigena tezirago zihatinga mu government. Nchiddamu wali mu DP ne mugisabotaging. Kubanga Museveni kiyabala soko jo DP the only party jabadde atya ne mugisanyaawo. Ne muwagula ne mugenda mukola suubi. Suubi ne mugitabangula ne mugiddukamu ne mugenda ne mutandika walk to work. What is saving up millions and millions of money walk to work? Nechikoma. The same person you Mpuga bino byenjogera ko byonna bituufu nsebi manyi. Nojja nokola G7 in the same period. Ensi nesirikana ekutunuulira. Ninga guluzi kyekulaba. Kina twewunyisa okuba nti ekibiina kye planning okukola mu nopu kigende kitandika okukola ettabi eddala nga kyanjawulo ku bino emuze mukola mu DP suubi walk to work G7. Era that's why I'm asking myself, how did all the MPs who were voted under national platform, they created the G7, G20? Where did they get this knowledge? Because in my history, we bintu bino gye bivudde. Kubanga omuntu omu ye master planner wa bintu bino. Where did these MPs got the knowledge of creating G20 when we had the G7 which was led by Mpuga himself? Nchibu nti bwemba budde bintu bino byazaayita byonna byazatabangula. Yalina ne G7 ya 7 nebuuza bano bamba pale babale mu nopu baafuna bati ekirozo ekitandikawo G20 ngeri pale bekola bintu byayo birale saba 2026 kubanga ono enda formation hiyo nemba gamba temwewuunya nga waliwo in fact before nga nkyali mu kkomera bali bagala kukola kintu kino kiveeko bwe navaayo baga olumbi luvuddeyo nakati nkyabatambula temwewuunya nga wabaddewo kigambo afe tuvuddewo tugenze era tugenze kukola bintu byaffe tetukyasobola kubanga this is their mission. Naye ogunywanga n'ogufujja kakadde kagezi kale kakayalidde okugenda okunywa obusogozi ogendanga n'ogufujja. In fact wali Bungereza you paid a lot of money to some people to diss me across UK. That how dare people in UK listen to Lumbuye, his videos and information. Watukarukunga ni useless idiots. Thank you very much. I'm the useless idiot, but at some point, ninache contributing to kugwanga lyange than you, the clever, hopeless lawyer. The clever, hopeless lawyer ataina chogatta konsi. Okujja kukoleka bana Uganda okusafalinga. Nza mu useless idiot nenga ina kyenkola. Kyenyongera kunsi yange kubanga I give information eyamba abantu. Negwe eyeyita land friend ategeera. Nenga leto tegeera. Kitegeeza gwo musiro kunsinga. Tujja genda personal. Kubanga olambwa Ssaabasajja gomu ku bantu abutulidde nga temwagala abantu bategeera ensi. Bugi 20 mwaka mulya mujja kyemanya kati ebintu byonna malo byogera njala mbitegeere sente Bungereza zasaasaana balwane Lumbuye era buli kimu bakimanyi bulungi nnyo kigenda naye mbalinze chemical ayo ligina akomawo next year ojjo manyi nti ngida kuddiza fire
kubanga information ijja kujja manyira code za fire ojja manyira code za fire with a lot of information kuba na information na evidence Ochitegera kati mbategeeza muleke ba MP ba national platform acha asobola okwogera boogere mwabata sobola kwogera musirike kyembasaba ekirala mwenna ba NUP leaders ne ba NUP foot soldiers fenna tujjeraavu mu bakulembeze abalondebwa bwabanga akoze ensobi umutegeeze yetereze President Gomula abasajja bamulaba kyamulinga essalamba lya nsenke nete mukimanyi kubanga abawo busente temukkiriza kulya busente ku defending abantu abo nga bakyamu nkiddamu temukkiriza kulya busente abasajja abo nga mukimanyi tibaki bakyamu ekyo tugenda kikkiriza no kutyobola Robert Kyagulanyi sentamu omusajja yeewo mubiri gwe n'obuddemu ne sente ze nakyo tugenda kikkiriza olwokuba mu mulaba n'omulala omujja gwe njagala okugamba njalaga omusajja gwe bayita Ngwatekamwa MP wa Ntebe wavaayo ebira n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku TV era n'ogamba nti kyekibiina ekisoso by'ebyobufuzi by'akasokola omuli ba hooligans abato abakulembeze ekitiibwa era abatawuliriza abazanya politics ow'ekito abavuma abakola buli kimuganda wange nawe kenyine omukulembeze waffe omumalamu ekitiibwa naye nze ebbanga lyenkuwulidde lyenkulabidde mu DP block buli kimu wayogera ebigambo bingi byesijja kuddamu naye ngenda kusaba ekigambo kimu bw'obanga abantu b'Entebe bakulonda bakiikirire wagwa emirundi egisukka mu 3 ng'oli mu DP naye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuwa kaadi mu bugubyo bw'ekitalo n'owangula ate nga ne ssente okozesa abantu ba mu diaspora mu bintu birayi muno okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mumujjukireko ekintu kimu nti abantu bangi mwali mulemeddwa nga mwesimbye ebirungi emusimbyeyo nga mugudde naye olw'amaanyi ge ne muyitawo Ngwatekamwa before nga tonnalumba Kyagulanyi nga tonnamubuuza abayita atya fane ennafu basajja mmwe omukulembeze abayita mugende musinkane nga tana kyabaagaza abamu ne mugaana okujja mu meeting z'okutera ku press conference temujja mu meeting ezirimu okubuulira abantu emiramu egitegera temujja kubanga mumunyoomanga omuntu ekizibu na kino kiikino kankibabuli mu basajjamu abaganda beeyita bannabyabufuzi mwe musinze okulemezaako Museveni nga munyooma baganda bannammwe olw'okuba mulowooza nti mwasoma nnyo mumanyi ebyobufuzi tebyetaaga kubanga baabisoma njala kubuuza mmwe abali wa Museveni nga muli mu NUP Museveni yasoma wa ani yali amumanyi before was he respected at first? No. Was he rich? No. The idea was the single piece of land affected by 100 ngatajirina. But omusajja gumujerega alina businesses alina obulambwe alina family ye ngolokuba mind yajja byofuzi nga muto kati mwe kibaluma muli basajja bakuru temuwa respect mumunyooma no bayita temujja please ngenda basa with due respect bobanga yakuwa card no itamu mu respecting ekwecho kubanga mwale mu mirundi egisinga obungi ekyo kyomu kimuwazeeko singa teyali yete mwandiseewo abaana mugana okulwana ba foot soldiers de mugana okuyamba abamu bafa baziikibwa gobere mu parliament bogama nti bahooligans bavuma oyagala Ngwatekamwa naawe mpuuga abaana bajiba kuseba kutemetema majiba bakuba majama vuba kuba emigo ngano okwogera mubagana okwogera ngambagana okwogera omusajja muwe ku kitiibwa oyinza
mwagala mu myaka nga ne kyali goloza si kyalina okuba ekiganya abasajja abaganda n'okuganda batugamba nga tetujja fuga kiri ekintu kimu kanyoomonyoomo kubanga mu musajja mutono ayina omukisa mwe temugulina mwe mulowooza abaasoma ennyo mwe mumanyi Alhaji Nassantege Sibagala omugenzi yalidingako opposition naye nga n'omugamba akole speech ya dakiika 2 oluzungu atagimanyi naye nga alina favor. No kuba abasajja baganda muino ekikulu mulowooza nti omuntu alina obba kulembera alina kubanga yasoma nnyo ategeera nnyo naye nga tekimiti abantu abategeera ennyo olumba tebasoma kati mwe kyekibu ekiru akanyoomonyomo. abaana bafudde mu struggle bafa mu kubeera mu parliament. Ba foot soldiers awo bonna buli omwe ekitone ennyo ku baana yandibadde alina pikipiki ng'evudde mbambe ba parliament buli mu yagula pikipiki n'agiwa abaana ba foot soldier. It's approaching 3 years now. Bakyasaba ssente za data era musuubira Kyagulanyi yagenda zibawa. No, that is wrong. Kubanga mwe mwayingira mpale mufuna omusaala era okuwulira omuntu ng'avuna foot soldier simanyi oli MP omuyita hulugani kitegeeza gwe huligane kennyini kubanga tomanyi kikyakutuusaawo. Oyina okusooka n'otunulamu abagajja wava wali olina ki abamu mwali temulina na capital nga temulina kye mulina ne ssente ezabongera okugenda okuwanisa zaava mu bantu. Bafutu soja basi wali makomera na watabana wali omwana Olivia Nalotaya. Imagine omwana omwoyo bamusibya kagigenda mwena. Teri asobola na mwogera ku waddoku kabiwa bakazi mu ndugu tasobola kumukogera ku mukazi Olivia Nalotaya ali mukomera for good 3 years. Olivia Nalotaya, is it Olivia Nalotaya? She's in prison right now. Almost it's approaching 3 years. Tewali wadde mukazi mu parliament wanupo asobola nga tebannaye tulina omwana omuwala yasibwa mukomera tavaayo kiki n'abaana bali mukomera tetuba banja bingi kuba temulina gwe mugenda kuliisa temulina gwe mugenda kunywesa naye mulageko ku respect eri omukulembeze mulage ebyobuvunaanyizibwa abantu b'emwalo ababalonda mulage ebyobuvunaanyizibwa abamabaata babayirawo omubiri. Right now Shamimu Malenda ali mu ddwaliro singa baseginya bakomawo n'abaana bakoma mukomera ne agenda bawuliriza nga namuli ba lawyers ne teri asobola nga let me take this case. Teri yagamba let me take this case sagirinya agenda kudda abaana bonna bafusoja bali mu makomera bagenda kudda. What if some man tasobodde kubeera in time? Who's going to take on that case? Sincerely, muga tubalumba. Tetubalumba kubanga twagala. Kubanga musudde obuvunaanyizibwa bwammwe. Mutuvumisa ku social media nga basajja benda ne batuvuma. Kubanga muganye twala obuvunaanyizibwa. Olivia Nalotaya emia girl aina family emyaka 3 omusijje. Teri wadde MP mukazi yali atebolize nti we need to get this girl out of the prison. N'abalala baliyo. Mukazi mune bamwerane kyokka nga yagendayo ku lwawe. Kubaze sina kyembeetaaza. Mbeetaaza service yokka. Naye n'omuntu azza okwogera on behalf of others ne mugamba asirike gw'osiriseza nga gotosobola kwogera. Who is fooling who? Kati mulwanyisa mwagala mukuba aveewo ninga amukuba banupi bennyini muyita munda mukozesebwa gavumenti. Tulina enkola egamba nti kyotalo kiwanga mundu n'akirya tekiwoomera matama abiri. Gw'obanga wasirika leka zaaka ayogere. Bw'oba wasirika leka lutamaguzi semakula ayogere. Leka abalala boogere naye ate mubakomako ti guntoyogera.
Mwoyogera ngani kiti gwatu otuyamba kiba tulina kyotuyamba. Mubate mutuyambi mama tulidde munyoloko. Nze siri wano nempigo gwe nwani sina gwe nwani wabula nwani amazima na bwenkanya n'abana okufuna freedom yawe. Mwandi badde mwatekawo da pressure nga abaana wa batabonna bali mukomera ba member parliament 5-8 mwandi badde mwakola de kiwandiiko nga mwa demonstrating nga parliament mwagivaamu damu Ensasage kubanga nembeerayo tewali kigana kuyita buli kimu kiyita nkiddamu mwandi badde mwakola da petition nga mwagaba parliament nti ba national platform boda bakwatibwa bafuluma makomera by all means bwe mbatemukiza tutudda kudda mu parliament kibira kulikole ne omuteesa temwina kye muteesera biyita nemba je muri biyita nemba temuli biyita kati you better do what is supposed to do mulwanirira abana bafe baveyo ebisigale tujja biraba kuba temwina kye mutugasa kuzimba mbuto kuvuga motoka za bei kye mbabukola kiri ekintu eki guno omwaka ogutandika bwetuka mu gw'omukanga temwina self petition oba kusaba ko n'abana bafulume makomera parliament temwina kye mugikonomo kubanga ne bwe mbeerayo biyita nebitabeerayo biyita ate fun enough ne omugendo okuteesa emuteesa tetubifunamu kubanga temuteesa the national platform muteesa bya mwenga abantu n'okufuna ensimbi kubanga ne batoli mu parliament sente musigala muzifuna musala gwa mugenda ku muki gende ku account kati mutuyambe mutukolere ekintu kimu bye mwakoze mu mwaka ogujja mutuyambe mugende muteeseza abaana babaje bonna. Mutuyambe muve mu pale mweka muandike ekiwandiiko we are demanding the immediate release of all political prisoners bafulume muve mu parliament kijagenda ku record ne muti okunyiza bakama at the moment you yesterday Museveni you have to do whatever he says, either you keep quiet or you divert people mukole ekintu kimu. The next coming year ogutandika okuva kati okuvuna musanga bimunya mutuye mukole ekintu kimu either muve mu parliament nga mazo teka yo kusaba abana bateebwe mutukikolera ekyo kijja kuba kiwode kuba nemba mutuddeyo tetuna kye tufunamu nemba temuliyo tetuna kye tufunamu ate okujja ko kulwana bannammwe. Kupata mwina che mutuyamba mwatu akola total loss, we know that, but mujukireri y'abaana abayiwa omusaayi kulwa mmwe abali makomera bemutasabanga nanzino obulungi atera na nyoka mukamba 13 ampeera kukikozo bubi kiri gyoli naye mbabulidde gano ge mazima ayagala gawulire atayagala gajja kukaayira. Mukama abankuumire mweraba.